Nicole Musiime emyaka 19 abeera Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso yawangudde enkulu y'obwa Miss Teen Ecotourism yamuweereddwa aba Ecotourism oluvannyuma lw'okubeera omusaale okulwanira eddembe lya banne. Ku ssaawa eno yenze current Miss Teen Tourism Eco Uganda. Basically kino bw'oba onaaba nga waliwo abantu abatakimanyi kiri nti eno nayo AMIA Ministry of Tourism. Ate beera nga AMIA Tourism kuva wewajjawo ekintu kye baali bayita World Environmental Clock. Kategeeza nti okuwangula engulu eno bamulonze olw'okuba nti abadde olwanirira abavubuka okufuna eddembe lyabwe n'okubuulirira abawala okulaba nga tebeetaba mu bikolwa bityobola eddembe lyabwe. Emyaka nga 5 oba 6 emabega mbadde advocate w'abawala n'abaana abawala abafunye embuto tufuna tutya engeri gye tubayamba obanga yes ekintu kyabaddewo naye amazima gali nti kiyinza obba nga kyabadde gwe ng'omuntu toyagala kibeerewo naye ne kibaawo kati bwe kiba nga kibaddewo osobola otya okukola omuzungu kyayita damage control, osobola otya okuyamba ono omwana omuwala n'omugamba nti ekibaddewo naye tukyalina okukola ki tukyalina otambula. Musiime bino abyogeredde ku kitebe kya Vision Group wano mu industry ng'agambye nti aludde ng'alwanira n'obutonde bw'ensi nga bayita mu nteekateeka gye yatuuma Young People for the Young People nga bino bimu ku bayambye okuwangula. People for young people bwe tuba nga tusobola okufuna bano abaana by youth ne buli omu n'amanya kyalina okukola ng'omanyi yes bino byenkola byonna mbikola. Can I protect myself? Can I abstain? Can I have nsobola obbeera nga nina emikwano eginannyamba around. Agamba nti agenda South Africa okukiikirira nnyaffe Uganda ku ngeri y'okulwaniriramu eddembe ly'obuntu bw'ati n'asaba abavubuka bulijjo okukomya okwenyooma. Kati ekyo kye tugenda okwogerako nti I am a proud Ugandan. Bwe mba nga nsobola okurepresentinga Uganda and I can talk about what ebibeera mu Uganda, obuzibu obuli mu Uganda. David Tamale yakusakidde eggulu bino.